yekka kansokereko okufuna omukisa nga bw'atuula kugwe nakukwatako okwolowooza kizitawakira muleka security eryawo yenkanaki eri asobola okujja n'akutagaza ng'okongo kabaka mwenda muteri ayitawo gwe bataddeko wemboko gw'omukongojja omanyi obukuumi obuli awo simanyi olowooza nti osigala era oli mwavu gwoke njogera ku wa Buganda yekka nga kwatako engalo ze bw'ati nga kakuvaako oyo akongojja kabaka muwenda muteri asobola okuwulira nga naye bayidawe bakwogerako ne ku kyalo kw'obeera nyenno kyalo n'ensi yonna era amakaago gaba gakusinzibwa nago kubanga baba bakulabye nga Ssaabasajja muwenda muteri akoze eki okola amawulire kubanga TV ziba zirina okulaga basibe ne bannyabo kati wabanga kabaka wa Buganda bwe bamukongojja omuntu amukongojjezza afuuka wangiza olowooza otya ku kabaka wa bakabaka eyakola eggulu n'ensi bw'omukongojja osobola kuzitowa kyenkanawa mu kusinza bwe tukongojjera Katonda tumuleeta nakka mirundi egimu bwe bansomesa yo mu Uganda Worships tulina obuweereza y'omu ku badirector buli ku national level buyitibwa Uganda Worships nsomesa aba worship team leader ne worship team ne mbagamba nti ekkanisa yammwe bw'eba nnafu mweba nnafu si musumba nga muli supposed okuleeta kabaka wa bakabaka muki ate ye bwajja akola ebikulu ebalolwe nensiza wano bagamba nti mu kusinza mwe tukongojjera Katonda mwe tusitulira Katonda bwe tugamba okusitula kitegeeza avaayo wansi gy'omulowooza wabula n'omuteeka wa n'omugjayo wansi bwe tumuteeka waggulu naffe n'abamusitula naffe atutwala waggulu katutunuulire endogoyi Mukama olwagisaasira n'asiima okugyebagalako n'agironda nga naawe bwe yakulonda mube ekika kyammwe kwengeri gye yakulondamu ku kyalo kyammwe tunuulira abantu nandigeyeza naye nga si tekijja kola anna kubanga yeeko nasanze omuntu omu ow'ekitiibwa omanyi ow'ekitiibwa era ne mwogera wano tewali n'omwatangulwayo olunaku lweguno ng'aviya anywedde omwenge ayambadde essaati ekukujju soogera nno nti no oba kulegooya kyalo kyammwe walevu nnene n'erinnya lye ly'amaanyi n'ekitiibwa kye n'emirimu gyakola gya buvunaanyizibwa yalimu ofiisi nnene yetimbibwa ku bipande era akola amawulire naye ng'avuya essaati agyambadde ku bikukujju yayulika muno mu mpaawa we natuuse walinayagala atunule ebbali kuba yabadde ategedde naye ate ng'olwedde ewenzize ng'alina abatabiivu abata sinandigambye abawulya enkwawa naye sikirisa enkwawa zokka omanyi abatalina pulaani nga bonna bavuyiza ku same level ng'awanusa waggulu ali ludawa nsinza naye nemukaba kati ono ekitiibwa akirina eri mu nsi mu gavumenti alina ekitiibwa naye naba tafunyemu magezi gambala saati etayoleka nkwawa nga si yalikuku nga agyambadde ku bikukujju kugamba levo ye si ero si wano si ero si tu levo nnene naye ng'afaanana bw'atyo naye ffe ekyama ekyobulokozi Yesu kye yatuwa yatulonda era tugwana omusitula endogoyi olwagiyita
n'agamba nti mugireete nefuna omukisa nemwebagala n'agitambulirako naye gyali wali yatambulira ne ku ngoye zeetatambulirangako yali recognized on that day. Olunaku lw'onootegera okuyimusa Katonda ojja kubeera recognized. Waliwo ebifo ebimu bijja okutuukayo naye nga tewaliwo kintu kirala wabula lwakubanga oyimusa Katonda. Kati muggwe mulimu amagezi beetaaga ogendeku. Nze akubuulira siri nnyo wanjawulo, enjawulo yange obulamu bwange bwakusinga.